Ensonga za Pastor Irene Manjeri kw'ossa ne Bba Katongole zongedde okutabuka. Bitabuse bitya mukwano byonna tubikuletedde olunaku olwaleero naye njagala okwebaza olw'okuba nti no weekuumidde ku News Park Channel mukwano mangi ge tukuletedde olunaku olwaleero obadde oyitayita n'ogwa ku mawulire gaffe n'ogamba kansooke male okulaba ku mawulire gano. Twagala okwebaza mukwano era ne tukujjukiza nti bambi togenda nga tosubscribinze ku YouTube channel yaffe eno, lekawo ka comment, lekawo ka like, ate era gwe ya subscribing edda mukwano tongera okwebaza olw'okuba nti owaayo obudde bw'okossa ne datawo okulaba amawulire gaffe. Waliwo ka notification bell akono kaba kadde okakonako mukwano baba bakutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo amawulire. Ensonga za Pastor Manjeri Irene Nalongo badde okimanyi nti no Nalongo mukwano olunaku lw'eggulo twakutegeezezza nti Musumba Manjeri Nalongo era nga bamaze emyaka 27 mu bufumbo. Kakati ensonga za Pastor Manjeri kw'ossa ne bbaawe Katongole zongedde okuba nti no zitabuka. Kyeki zireetedde okutabuka ne twagala okutegeeza nti bano ababiri ngamba Pastor Manjeri kw'ossa n'omwami we Katongole bazze basikaŋŋana omuguwa era si gwe guno omulundi ogusoserwa kubanga ensonga zaabwe babadde tebaziteeka nnyo mu mawulire nga zisigala eno mu bakulembeze b'ekkanisa. Pastor Manjeri jjukira nti no yeyavuddeyo n'aba nga ategeezanga bw'akooye ejjoogo ly'omwami we olw'okuba nti no ono ayina abaana basatu ate nga abaana bano tabalina mukazi omu wabula nga abalina mu bakazi basatu. Abaana basatu mu bakazi basatu ng'abantu bano yabafuna nga balina bafumbo banga bafumbiriganwa. Okitegedde wandigambye nti Manjeri ekimuyombeesa kasongasonga naye abaana bano abazadde ng'ayina ne mukyala we Manjeri. Kakati Manjeri okuvaayo mukwano getufuna no ku News Park Channel galaga nti ono yakizudde nti omwami we ateekateeka kuwasa mukazi mulala. Okitegeera ateekateeka kuwasa mukazi mulala era ng'omukazi gwagenda okuwasa kiteeberezebwa nti agenda kubanga amuwasa mu mwaka guno gwe tugenda okutandika olwo nno tuba tutegeeza 2022 era bino Manjeri bwe byamugudde mu matu kwe kuba nti no aweereza abakulu b'ekkanisa n'abategeeza nga omwami we wasusiza okumumanyira era n'ababuulira ne ku nsonga z'okuba nti no ayina abaana kw'ossa n'okuba nti no ateekateeka kubanga afunayo omukyala omulala oba nga awasa omukyala omulala. Bwe bityo nno bwe biri ndowooza obadde bwebuuza nti lwaki Manjeri avuddeyo okuba nti no ensonga zino zituuse ne ku mutimbagano. Pastor Irene Manjeri okutabuka ne Bba kimaze ekiseera nga bwe nakutegeezezzaako wabula ng'ensonga z'abana babiri zibadde zisuza abakulu b'ekkanisa tebeebase. Okitegedde mukwano emyaka egiwerera ddala 3 omwami ono Katongole gy'amaze nga yava mu nnyumba nga yava mu nnyumba yaabwe akoze kakenzo bwe yaviira Rema Namakula n'atambula n'agenda. Kakati no ne Pastor Katongole naye yava mu maka gaabwe n'abeera nga agenda okusula ewalala era Pastor Manjeri bambi emyaka gino 3 yabadde asula mu nnyumba yekka. Kigambibwa nti ensonga eyaviirako Katongole okuba nti no ava mu maka gano yeyokuba nti baali tebakyakwatagana bulungi olw'ensonga nti omukyala we yali akizudde nti ono ayina abaana mu bakyala abalala basatu. Kati olw'obutafuna buzibu omwami yasalawo n'abeera nga ayabulira amaka gano abeere nga agende walala naye ennyumba gye baali babeeramu ye nnyumba eyali ekitende ku lw'entebe. Okitegede mukwano era ng'eyo Pastor Manjeri gye yasigalamu wabula nga balina ennyumba endala gye baali baagula mu bitundu b'ekisaasi era omwami ono bwe yava ewaka yasobola kugenda mu kisaasi oba mu nnyumba eyo ey'ekisaasi n'atandika okubeera eyo. Ono yakwatamu ebibye n'agenda ekisaasi n'atandika okubeera eyo naye bombi bano ababiri batera okutambula era nga bagenda nnyo mu America kyokka gino emyaka 3 gye bamaze nga buli omu asula
okutuuka mu maka gage buli omu abadde tategeezaako ku munne ku ngendo zino naddala ng'omu waaba agenda ebweru baali batera okwetegeezaako nti ngenda kufulumamu mu ggwanga naye amawulire ge tufuna ku News Park Channel agalaga nti ababiri bano babadde nga tebakyewa updates oba nga buli omu takyagamba munne ku makubo gagenda okutambula era ng'ensonga zino buli omu abadde azitegeerera ku baana kubanga abaana baabwe bali bweru nga twakutegeezezaako olunaku olw'eggulo Manjeri oba Pastor Manjeri kw'ossa n'omwami we Katongole balina abaana bawerera ddala basatu era nga mu baana bano abasatu kwe kuli n'abalongo kigambibwa nti omusajja okuva ewaka kyaddirira obukuubagano obwava ku mukazi okukizuula nti no bba aŋŋamba Katongole yazaala abaana ebweru w'obufumbo okitegedde mukwano y'ensonga lwaki ono omwami yasalawo okuba nti no ava ewaka Manjeri alumiriza bba nti yazaala abaana basatu mu bakyala basatu ab'enjawulo era nga bano yabazaala wakati w'omwaka ogwa 2012 ne 2017 okitegedde era nga abaana bano bali wakati w'emyaka 5 kw'ossa n'8 wabula nga bonna balina bamaama banjawulo bino bibadde birudde buri kujja mu mawulire babadde bagezezaako okubeera nti babikuuma amawulire naye emyaka 3 bano gye bamaze nga basikaŋŋana omuguwa abasumba bangi abayingidde mu nsonga zino nga bwe tukutegeezezza nti zimaze emyaka egiwerera ddala 3 abasumba bangi abayingidde mu nsonga zino wabula nabo ne babeera nga balemererwa nabo balemererwa ngera we balemererwa ku nsonga za Pastor Bujingo ne mukyala we Teddy Bujingo eyo nno nga tuvuddeyo Sheilah Gashumba avuddeyo n'ategeeza nga bw'agenda okutwala omwagalwa we Rickman ewa taata we Frank Gashumba bano nno tebannaweza na mwaka mulamba mu relationship okuva batandika okuba nti nno badeetinga naye Sheilah Gashumba avuddeyo n'ategeeza nga bw'agenda okuba nti atwala omwagalwa we oba boyfriend we Rickman asobole okulaba ku taata we bano batandika okukwatagana oluvannyuma lwa God's plan okuba nti yakyawa Sheilah Gashumba ng'ayita ku mukutu gwe avuddeyo n'ategeeza nga Rickman we yamutwala mu bazadde be nga n'olwekyo kye kiseera naye abeere nga amutwala ewa taata we Frank Gashumba asobole okuba nti no amulaba oba asobole okuba nti amutegeeza nti yono omwagalwa wange ono yandibanga yasoose okuba nti atwalibwe wa Frank Gashumba kale ebyo nabyo bwe bityo bwe biri ate yo nga tuvuddeyo mukwano katugendeko ewa Isma All Access avuddeyo n'abeera nga atabukira omutegesi w'ebivulu Abitex obubaka bwa Isma All Access nabo katubukuwe mukwano obeere nga omwewulirirako buli wempita ichuli kati abasajja abantu okwagalwa abantu kwagaana kuva wala n'ategeka ebintu myaka 2 ne basigala nga kati ennugu yeeyongedde naye ani atamanyi nti president abadde entalo Museveni abadde entalo kati naye nina entalo nino zirwana nzimalirize naye zonna ze bagezaako nafu nnyo nti naako ka video ke beeteekako bunaagenda ozziba nga bannayuganda bakavuddeko era nga basigadde ku ichuli akasolo ichuli okategedde otegedde olugero lwa wango lukonvatingemu kati kye tuyitamu waliwo bawango abaagala olyaki akasolo kali kayichuli naye kayichuli nga wenkugaye kagamba teekayo omutwe nkuweereza ekinene ajjo teekayo omutwe kamukuba omutwe ke kajja omulya instead ajja kuba akyalaba nga ichuli yamuliddedde ichuli yalya wango nga buli muntu takkiriza nga ichuli yamala omwaka mulamba nga ayina ennyama nnyingi nnyo kuba wango yali munene kakati kyekyo nno ekigenda mu maaso mweyaliikiriza abazadde b'abantu togenda muyamba mama wa Danis ku mapeesa ekituufu togenda kugoberera nsonga ezo oyagala just bu 5 minutes obufeemu byozenga okola ebbanga asimanyi njagala wasama amafiina n'olaba ayagala owasama amafiina nogane bannange nga amafiina naye nno yalaba mukazi wattu
Abitex mulina otegeera times change. Abitex n'omukazi w'ofaani wange n'abaana bo bafaani bange. Senga mbadde musajja buno obwenzi ne mukazi we era yennyini wadde oli naye yawuli ayagala akasolo kali ke bayitaani ichuli. Kazibu kayichuli kazibu nnyo kakuyingira ne kakupenetratinga ndiobeera mu byendo omungu kawulira kakutagaza nugaa ne bannaye kikino kati nga batandika ddulama simanyi bagenze ku CID era tudimandinga bakwate isima bankwate kuki because of a clip bankwate nti CID katoko kwebesinze yeyo investigation jeyina nti to detain me for video mukyali mabega mu mateeka. Bwete betutambudde olunaku olwaleero obadde mulabi mulungi webale kwekumira ku News Park channel wonna wosinzi okuba ntino olaba mawulire gaffe mukwano tukwebaza ka comment tekatukola bubi ka like tekatukola bubi wo sharinga wotegeezako ku muno nti waliwo YouTube channel ya News Park mwana wattu oba tukola bulungi bela bulungi welaba mukama akutuweera ekyosinga okuba ntino oyagala ne weekumire ku mukutu guno tujja kubanga tuku updatinga otegere bifa mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga lyattu Uganda.